Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagala nnyo ba blaza mwena. Mugamba mutya mwena abali eyugi. Mwebale kubanga musubscribinga ku the final channel ne Zanel. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Amawege tunaisa nga mwana mulenzi Victor Kamenyo. Abalabye ku mawulire gajjo, mwana mulenzi ono balaze ennyumba mbuje yali apangisa. Nadduka oluvanyuma lw'omubanja miliyoni 3.5. Abantu ne bagamba yiyi agenda okufuuka kansala oba MP. Bwati bwakoze anafuga atya abantu banakulembera atya abantu. Victor Kamenyo avuddeyo n'akola live ye gyenjagadde nkuwe owulire jo story ya Landiredi mwagiwulidde. Landiredi agamba omusajja ono yajja kibi byabadde bizibu nnyo. Victor Kamenyo agamba ennyumba eno yali yagipangisiza Chosen Beki lulinga yakamusayininga era Chosen Beki mbuje yabeerangamu. Kankuwe Victor Kamenyo. Amanyi geego nze simanyo batugongere yo baganda bange mwenna mbaniriza mwenna abaze ku live eno amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo oba MP2B I mean Lord Councillor to be Lubaga North. Yeah. So lero bavuddewo ensonga ezize ne zisumbuwa abantu bavuddeyo ne bagamba nti Kamenyo yavudde mu nju tasasudde waliwo ebisasiro bannange lwaki tuli bwe tutyo tuli mu kulwanirira kutereeza ggwanga lyaffe tuli mu kulwanirira kutereeza abantu baffe tuli mu kulwanirira kutereeza bintu byaffe era nze ensonga ezineesimbyawo ezimu n'abagambye abantu beerubaga saagala kasasiro naye sebaba muntu avudde eri bwamanja renti banange mu mazima ddala omuntu wakubanja renti ajjayo atya kasasiro gwabanja renti banange tubeere mu bantu bakulu nagamba Kamenyo alina kondomu banange kyogamba simanyi kasasiro wali kondomu mbu Kamenyo Landirodi tasula nawe ensula naye nagamba Kamenyo aleeta obuwalo obuva ku Buganda Royal kati Kamenyo andaba atya nga ndeeta obuwalo obuva ku Buganda Royal okitegeera nze nga nze omuntu sijja kwegaana awo wantu nasulawo dda era nga mpangisizawo ne Chosen Beki abamumanyi mumanyi bulungi yenze Katongole Deriki era bengendo chikirya mumanyi bulungi Katongole Deriki mutabani wa Kayizi Misachi mutabani wa Namakula Pastor Namakula Rosette tubeera Kawala era buli omu akimanyi bulungi nti omugenzi kitange bwe yafa nze yamusikira ate buli omu akimanyi bulungi nti ng'ovudde ku ekyo buli omu akimanyi bulungi nti Katongole States yeziri nange kenyini ndi Landirodi ng'abalala nze nateesa ne Landirodi wange ne mugaa Landirodi badde njagala awo mpeewo sente nagaana era nange ne nvaawo mu bulungi okitegeera naye kaakati agenze ndowooza nga omanyi mwana ebintu bya politics bino kati ndowooza waliwo abaze ne bamugamba kino wekinayo kiti Kamenyo munyigirize booti ne booti ndowooza naye nasalawo akola ekyo kubanga mwana ffenna tetukyakola tuliyala ndowooza naye nasalawo n'agamba waayi akasajja kano wenna akanyiga kajja kola ki banange nze kandowooza kangereko ne wabweru eno banange sina na muntu nzize kuyamba abantu bange kuba nakulira Kawala nakulira mu ghetto nakulira okitegeera so nze nasazeewo kwesimbawo saziza musango kanetulireko ne wabweru empewo za wabweru zinfuweko so banange nze saziza musango wembeera ekibuga kyonna nkiraba Kampala yange yonna ngiraba yes kati so omuntu waveri nagamba Kamenyo simanga biki kasukali keko nze simanyo batukongere sipidi yeyo nze simanyo batujo nze bine bintu byenjogera byonna mbikakasa abantu bekawala mwenna mumanyi mama wange mumanyi family yange mugimanyi era yemmwe bantu bengenda okukiikirira sigenda kukiikirira gye sizaalibwa
naffe fenyini tuli balandiroodi naye kakati landiroodi avaayo atya oba nga kale si mutume oba nga si kipange landiroodi mukyala wange yanoba amukwatirako bwe kiba nga si kitume landiroodi kimu waki ajja nalaga ebikyafu byabanja oba abanja nze rent bw'aba nga si mutume landiroodi akeera atya ku makya akeera atya ku makya naga akamenya asula wansi banaye kambalage banange mbukamenya asula wansi kamenyo sisula wansi baganda bange nsula wano ate nsula nzekka okitegeera nsula nzekka bibi nebisenge bibi nomukamenyo bikoze bitya okitegeera okiraba banange njagala bantu batubalemuko kuki kugundi abantu so banange ebyo abantu byazungira ku bantu okitegeera so saagala nnyo bantu baddaawo balimbelimbe bantu bw'ate abayimbi sima bikoze bitya simambo biki okitegeera kale ekyo si kyekikulu era si ensonga endeese wano naye kinumye nnyo ng'era we kinaaluma omuntu omulala yenna ti ate abantu batandise obiyingizaamu embeera sebo akalulu kano tugenda kukalya oba baagala oba tebaagala nze Lord Kansala addako Lubaga North oba baagala oba tebaagala so banange baganda bange basaba munywere basaba mumbeereremu basaba mumpagire nnyo basaba munjagale nnyo nsaba akanzire bweru nzira nerabira ekibuga ngawe nnyumya ne baganda bange yes so munange situgaana ffenna tulina obuzibu bwa ssente saawa eno kuba nange sikola ng'omuntu yes nange sikola ng'omuntu at the moment tumaze emyezi mingi nnyo tetukola okiraba naye banange tetulina buzibu banange abanwanisa tulwanire kalulu ku ballot paper okitegeera ate temuleeta bw'ate omuyaaye bw'ate ebikoze bitya ekiraba saagala tujagala tulwane nga naye tulwanira ku ballot paper nga tulwana kubanga nze nali njagala kwesimbawo ku kifo kyakubeera MP naye muganda wange Bubeka Kawalya najja nantuukirira nanga naye Kamenyo nze abadde Lord Kansala kuba Bubeka ye Lord Kansala saawa eno wa Lubaga North nanga naye muganda wange Kamenyo nze nga Lord Kansala badde nsaba ompeemu ka chance nze nfuuke MP kubanga nkusingako ku experience ate ekintu kibaddemu okumala ebbanga ddene nzize nkulaba kubanga okulidde ku kino ekyalo nze banange gye nkulidde buli omu amanyi ti kubanga nze nazaalibwa wa mwami Galusanja wa mukyala Galusanja siazaalibwa na mu ddwaliro okitegeera era newonsaba birth certificate sigiina kuba banzaalira wa mukyala Galusanja azaaza abantu ku byalo okiraba so nkulidde awo ku kyalo nkulidde Kawala buli omu amanyi okitegeera bulungi so bintu bino bye mbagamba bye bintu byempiseemu bye bintu byenzize ndaba era twateesa bulungi ne mwami n'omukulu wa Bubeka Kawalya nanga Akamenyo kankulekera ekifo kyange ekyokubeera Lord Kansala naawe ondekere mbeere MP okitegeera nze nkuze n'abantu bange nkuze n'abawagizi bange nga banjagala nnyo okiraba nze natuuka okuyimba mwana abantu b'e Lubaga North ng'abantu b'e Lubaga North nga nkyange nakayimba bakayita agawalagana ne nga bajjawe wa maama wange wa muzeyi wange nga bajjawo ne booda ne banvuga paka gye tugenda nga nze ntuuka genda ku show gye ngenda oyimba nga ngendera ku booda nga booda 50 yeyo laavu abantu bange gye balina gyendi okitegeera so omuntu yenna ayagala okukuba ekyo omuntu yenna ayagala okugjawo Kamenyo okusanyawo Kamenyo okitegeera
amanye nti azze kulwana na kikonge. Saawa eno omuntu tasobola kuva eri n'agamba nti renti, kuba saawa eno renti abantu tetulina ssente. Era olaba abantu abali mu kibuga, abantu bonna bali mu kwekalakaasa. Okiraba, abantu bonna bali mu kwekalakaasa, bagamba basalako renti. Okitegeera, omuntu mu kifo ky'okuwaaba ku poliisi ali mu kuwaaba ku gundi ku TV ani kati ye poliisi. Okitegeera, banange njagala twebereremu, njagala akasajja kaba kakumezze akasajja kaba. Okitegeera, kana akalulu oba baagala oba tebaagala tugenda kukawangula. Mundeke munange mundeke nange nkole ki nange balayi batuleke tubeewo, tuvudde wala. Baganda baffe temutulwanyisa, mwe baganda baffe. Okitegeera, baganda baffe temutulwanyisa, mwe baganda baffe. Leero omuganda nga nkubiddeko, bonna abankubiddeko nga bansaasira neyanziza nnyo neyanzeege. Selector Devi neyanzeege, manager Kireewo neyanzeege, Uganda Musicians Association banaye mwebale nnyo. Bakyali bange abali e Bulaaya mwenna abali ku kyeyo, ab'e Dubai, ab'e South Africa, mwenna ab'e UK, abewa mwana mwenna neyanziza nnyo neyanzeege. Katonda abampere omukisa, ate abampere bye musinga okwagala. Katonda abampere bye musinga okwagala baganda bange. Yes, sirinzekka bannange, ndiwo okulwammwe mwenna abampagiridde ebbanga paka kati nga mukyampagira, paka kati nga mukyanfaako, paka kati nga mukyanjagala. Katonda abampere bye musinga okwagala. Banaye baganda bange mbabeereddemu nnyo, mbabeereddemu, nyimbye ebituufu bye nina okuyimba. Yes, ku ggwanga lyange biyimbye byonna. Kitegeera, banaye neyanziza nnyo neyanzeege. Katonda abampere bye musinga okwagala. Naye olulala kale kino nkyogera n'abagundi bonna. Banange abantu bali bubi saawa eno, yagala obagaana. Abantu bonna abasinga bali kitegeera. So ba musicians ba representing eggwanga lyaffe kubanga ba face b'eggwanga. Naye bannange abayimbi temubaswaza, temuvaayo ate kuswaza bayimbi, kubanga we banaakera ku makya ne bagamba abayimbi tebakola ki, era kiswaza ggwanga lyaffe ngaffe. Okitegeera. Yes, totuswaza muganda wange. Nawe oli muganda wange, nawe olina family, nawe olina abantu. Okitegeera, nawe olina eŋŋanda. Banange mbasaba busabi mbegayirira, mutubeereremu, leka tuzimbe eggwanga etto eryesimisa ababaliddawo. Banange amazima kyemanyi tegeekweka, neobeera budde ki gatuuka ekiseera ne gakola ki ne gavaayo. So tosobola kukweka mazima, you can never hide the truth. Kitegeera, buli ekintu nga kya mazima kiba mazima. Nze maama wange yankuza n'aŋŋamba nti mwana wange nywerera ku mazima, amazima gali kufuula ow'eddembe, ne Bayibuli ekyogerako. So banange kyonna kyekiri gendiwo okulwa amazima, ate ndiwo okulwa abantu baffe. Nansonyiwa baganda bange. Nze siina n'amalala, nze siina aye mama n'amalala. Sirina nze siina n'amalala, nze siina aye mama n'amalala. Obuzibu bwava ku nduulu mawulululululu, obuzibu bwava ku nduulu aya sebite yaligenza atyo. Obuzibu bwava ku nduulu ulululululu, obuzibu bwava ku nduulu.
tifet wama DJ DJ chikubo chite DJ yongeza DJ ona tulumya batuwala na bwe batulaba ne bakana kankana yo ne tunyirira ne bafedinga yeah. Nange baganda bange mwena abali eyo beyanziza nnyo neyanzeege mwebale kumpagira mwebale kumbereramu mwebale kusigala nga tumuli bagumu namwe kenyini mwebale kwebereramu era mbasaba mwena abandaba eyo naddala baganda batuka mu Lubaga North oba bali banyambyeko oba bali bandabyeko oba waliyo yina gwe nali nyambyeko oba gwe nali nkoledde ekirungi bambi mbadde nkusaba ostandinge nange obeere ng'osigale ng'okyanjagala ombeereremu yesu olaba nga banjogerako ebikyamu vaayo abantu bagamba amazima tegeera mwena abaliko mbebaza nnyo mbebaliza ddala mwena abaliko Katonda abampere emikisa Katonda abampere bye musinga okwagala baagala nnyo baagalira ddala oyo Katonda omulungi gwe tusinze ow'ekisa abampere bye musinga okwagala ndi mu mbeera ya buwuulu nammwe era mundaba ebimu ku byayogedde bituufu nti ndi musajja muwuulu munnange agamba abantu omukyala yatwala kakati ayanange okujjako obulimba bw'abantu omuntu aba abanja renti we ate omukyala otwala ebintu ye bimukwatirako wa okitegeera ali ku renti w'abanja omukyala otwala ebintu ate ye obuzibu aba busanzeewa ali ku renti w'abanja naye ali mukundabisa ali mugamba abantu titemumuwa kalulu kakati akalulu kange kayina buzibu kine renti okitegeera banange nedda oluusi abantu omusajja omu yagamba nti omusajja omu yagamba nti tuyige nnyo okusengejja ebigambo oba osomesa omwana wo tomuyigiriza kugenda kusoma kye bamusomesa ku ssomero wabula muyigirize okubuuza ebibuuzo mu ebyo bye bamusomesa ku ssomero okitegeera bwe bamusomesa sitoole ya Nambi nekintu oba ne bamusomesa bisitoole ne bamusomesa Canadian Prairies ebiri e Canada gyatatuukanga muyigirize mu bwongo bwo okwebuuza bino bye bansomesa bigenda kunyamba ki okitegeera so tomuyigiriza kukuraminga buli kye bamusomesezza okiraba so bannange naffe abantu tulondengamu omuntu wajja n'aleeta ekiboozi bwe bityo ebiboozi nga nawe olabira ddala omuntu ali mu kulimba ggwanga omuntu ali mu kusembya omuntu bannange nze nkubuulira TV ezo ziraba zi NBS zibiki tukola amawulire amalungi tebajja naye leero olugyeko kabaka ne bazzaako Victor Kamenyo kubanga bamanyi nti Victor Kamenyo bamugobye mu nju banaye bino ebigambo tubyogera naye byannaku abasajja bamaze ebirungi byaffe tebabyogerako okoze ekibi gwasooka mu mawulire be bakwenoonyeza waki tebavangayo ne bagamba Victor Kamenyo alina omwana gwe yayamba mwali mukiwuliddeko mu mawulire tiyafuna omwana ku street atoba naye amenyeka naye oba alwanagana naye oba muweerera oba akola ki tebabyogera okitegeera balinda bakugobye mu nju balinda Kamiliyoni akubye omuntu balinda Bobi Wine akoze ekibi bwe kiti n'ebirungi byonna tebabyogera okitegeera tebabyogera bannange abanvuma neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala n'abampaana Mukama abampeera omukisa okitegeera
naye banange balekerawo okubalimba. Kati Kamenyo kale waki mbeera nzija nga nfana nga nzija nyambadde essaati engolole nenge wange waliyo kasasiro. Banange mu reasoning y'omuntu waliwo omuntu yenna asobola okusula mu nyumba n'ayiwa kasasiro wonna wonna waayita. Nedda nammwe banaye nedda, abantu batubalimuko ku magezi okitegeera. Ate woba ogenda kukola ekintu ky'obulimba ate kiteekemuko ku bwongo ni ati okiraba abalimbe naye nga otaddemuko ku bwongo ne ati ogenda kuswaza Kamenyo kituufu naye Bayibuli egamba alisa munne ekitala naye alifa kitala. What goes around comes around. Leero kikola nze nenkya bajja kikola mwanawo ekitegeera. Leero tofuddeeyo. Omusajja omu yagamba ekizibu kye tuyina yaffe si muntu akoze kibi, naye omuntu oyo alabye ekibi. Kankwe example entuufu ti obuzibu bwe tuyina si muntu atta muntu, naye omuntu asinga obubi ye muntu alaba atta omuntu ye ate n'atafaayo n'atayogera n'asirika. So buli lw'osirikira ekibino ng'okiraba ate oba mubi nnyo n'okusinga akoze ekibi, kubanga oba omu-inspiring oba omwongera maanyi kwongera kukola kibi, okwongera maanyi kukola kibi, okwongera okitegeera. Ne bannange abantu b'omugigi gwange, abantu ba generation yange, bavubuka bannange, naddala omanyize nkuze n'abavubuka bangi mu Lubaga North, mummanyi baganda bange, mummanyi ndi musajja mukkiriza, ndi musajja mulokole, era bangi nnyo bakyali bange bembulidde enjiri ne balokoka ne badda ku Mukama Katonda ne tubalyowo emyoyo. So mwenna ate buli omu muwa respect mu kiti kyalimu. So banange tuyige okwebereramu, tuyige ebintu bingi nnyo mu bulamu okitegeera. Tuyige okusupportinga ekyaffe, tuyige okwagala ekyaffe, tuyige okwagala abantu baffe, tuyige okwagala abantu b'ensi yaffe, tuyige naffe okweyagaliza. Bwetyo bwe tujja okufuna, bwetyo bwe tujja okubeera obulungi okitegeera. Gensonga lwaki era nange natudde ne muganda nga Bubeeka Kawalya ne mugaa ize nze kanzije kuwa Lord Kansala mu kifo ky'olimu naawe ize nange ekya MP kankikuleke mukibeeremu. Naye nga lwaki baganda bange kitegeera, lwaki omuntu ateeka ebizza awantu n'awayiriza Kamenyo? Why oza amazi kyeta banange nze mbadde musajja muwulu sifumba buno ndi mu kunywa bisoda bino byensulirira okitegeera, bino byensulirira ennyumba nagivaamu emyemye ebbanga ddene emabega kozi namugamba naye sebo ne Mukama Katonda wange naye ne bannaye bano abantu naye kambasabire ayi Mukama Katonda wange gwensinza gwentendereza nyini byonna, eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda eggulu okutaliiko mpagi, Katonda gwentenda. Sisalira muntu yenna musango, naye kyemmanyi yegwe abava ali ewala, era omanyi buli mutima gwa muntu, era kubanga gwe watutonda. Taata nsaba buli muntu yenna akoze ekintu kino mu bugenderevu, nze Kamenyo musonyiye. Mukama tomusalire musango, musonyiwe. Naye Mukama kabaka omutima akyuke akutegeere, amanye enkola zo, naye
katonda w'ekisa ekingi gwe wagamba mu kigambo kyo wagamba mu kigambo kyo nti mbawadde amaanyi okulinnya ku njaba ne ku busagwa. Taata olwaleero tulinnya ku njaba ne ku busagwa, tuwangula abalabe bonna, tuwangula emizimu gyonna, tuwangula amaanyi ga sitaani gonna. Gwe wagamba mu kigambo kyo nti teri ddogo eri Isirayiri. Mukama gwe wagamba mu kigambo kyo nti ojja kulwana n'abalabe baffe. Kati nkusaba Yesu Taata okwate engabo n'akagabo ojje otulwanirire. Lwanirire eggwanga lino lifuuke eggwanga ettukuvu, kubanga lino eggwanga n'emmoto yaffe eriko for God and our country. Kitegeeza tukulembeza ggwe mu buli kimu ekyaffe. Mukama Katonda lyowa emitima gy'abantu gikyuse, kubanga mu kigambo ky'ogamba tewaliyo kikulema. Gwe wagamba mu kigambo kyo nti buli kye tunaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga kisumululwa. Katusumulula eddembe mu ggwanga lino, tusumulula essanyu mu ggwanga lyaffe, tusumulula okweyagaliza. Mukama tupe okweyagaliza, ffenna tubeere nga tweyagaliza ng'Abannayuganda. Tuggyemu abalina emitima emibi, emitima gyabwe girongoose. Tubeere nga tweyagaliza abifutwa. Mukama bonna ab'emitima emibi nze mbasonyiye ng'omuntu. Ate Bayibuli egamba nti wagamba mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa n'abatikkula emigugu gyammwe. Kati Mukama kabaka tujja gy'oli kuba tuzitoowereddwa emitima gyaffe mibi. Mukama tulina enkwe, tuli bankwe nnyo, tuli bannanfuusi, tuli balimba. Naye Mukama Katonda nange tukyuse, tulyowa emyoyo gyaffe. Mukama tuyiseewo, tuwa abafuzi abalungi abagenda okutukulembera, ate naffe otufuule abafuzi ab'omulembe ennyo era abalungi abagenda okukulembera bulungi abantu baffe mu ggwanga lino. Mukama totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi bwaffe, kubanga gwagamba mu kigambo kyo nti wajja okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. So Mukama tuggyeko amabala gonna, emitima gyaffe giggyeko amabala, giggyeko olufunyiro. Mukama kabaka w'abakabaka, buli ali ku live eno muwe omukisa, muwe amagezi ateese ebintu ebigenda okuyamba eggwanga lyaffe, ateese ebintu ebigenda okulyowa emitima gy'abantu, ateese ebintu ebigenda okututwala mu maaso, abantu bakole ebintu ebigenda mu linnya lya Yesu tusabye. Kale bannaye baganda bange, essala gye mbasabiddemu, Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Katonda atakuumira mpeera mwenna nsaba abankuumire era nsaba abawe ebisinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbagala nnyo babulaza mwenna. Mugamba mutya mwenna abali eyugi. Mwebale kubanga musubscribinga ku the final channel ne Zanel alongside SPV Graphics. Mwebale kubanga mutusaako amawulire gonna agabaga kagwawo eyugi awo. Tubagala nnyo babuladi. Mwebale okubanga mukikuba, mwebale okubanga mutangaza kuli ekiba kigenda maaso awo. Subscribe, likinga, tulabike nga tutambuza ekintu kyaffe ne Zanel alongside SPV Graphics. Mwebale kubanga muwagira, era tubebaza okubanga buli akaba kagudde waawe waka akalabika nga kajja tunyumira mukatuteerayo wano tubanga naffe tukafuneyo gye tuli emanga. Bampise EMK Mansa Musa the Great. Msubscribinge, mlikinge, mukibeereko. Gwe wenna alina ka video ko ng'oyagala kakube wano ku final channel, osobola okampeereza nenkateekako. Twagala kwoza mitwalo 10 bannaye, mwenna abampeereza bu video neyanziza nnyo. Aisha Prosi obubaka mbulaba
Proscovia UK yakoze ka video bannaye nja kabateerayo nga iyo omukyalo ono bannaye wijo ngamba omukyalo ono akomentinga ku buli kintu nga njagala nnyo naye katakola ka video yakakoze nja kabawaawo kutumiddeko. Then Sharifa Nakai naawe nkutumiddeko Sweden bannaye mwe namba tumidde mbadde muno obuzibuzibu kyova jjo temwalabye story nereerera nyigiriza nnyo ne ngamba abantu bange nga sibawaayo kantu kati gwe alina ka video kasindika ku namba ya WhatsApp eri 0705 ebigenderako byebyo ogenda ku Facebook ononyera Final Channel ojja kuba osindika ka video ko nja kuba nkakuba. It is the Final Channel. Zanera SPV Graphics. I'm out for now.